bingi bisobedde natakuwa bamutotubodde kyadondo okutambala kyaggwe kabula gomba buddu kokimawo kota n'abalala nga buvuma eradde banange muli mutya naffe gye tuli mu lubiri twesimye omwana omutazaalibwa eyasimye ng'aweza ejja obutonkaga mu musanvu tujje tutoluma gye watutumye benne gye tuleetulese tulinga abalogo oba abakuba oba abasibe walimu ensonga etutakula obutatadde anti koffe katugireetewe mutudde Ssabakayira tukitandike tutereke embadde ya sirimu ng'eruma twagibulira lwakayi ne busaasana mu koki buube wakokineyo mbuddu ndewali mama ekabula buube mu mizinga byevuma obulwadde bwaluma bwa bubi abamu bagamba abwapa Tanzania abasirikale bajalawo mu lutalo samumweda kati tuli wamu nabo era tebututa businzidde butugumula nga bututta naffe katufumbire tusinzire tulwanyise namutama Emotoka weffe twanirize empologoma twanirize nyirimu ayi beene tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala okufunamu bwe eri obwakabaka eri obuweereza bwe eri abantu ba Buganda eri obuweereza bwe eri abantu ba Uganda nga ffe bwe tumukubira engalo nga ye bwasemberera ekiwu engalo tuzuulire nga tufu ajjenje ly'omuwendo bali limukwasizza Profesa wava munno yangaye nti ayagala kweyala naye alina akantu akamutakula wano akatamusobozesezza tumukubireko mu ngalo Ssabasajja kabaka asaze keeki obugalo tweyanziza nnyo tweyanzeege ayi Ssabasajja mwebale kujja n'obubaka obuyozaayoza omutanda tubusiimye nnyo ebintu bingi eby'omuwendo byanyagululwa ebirala ne byonoonebwa mu bintu ebyayonoonebwa mwalimu emmotoka 3 ez'ekika kya Rolls Royce ezo 2 zaali za Bwakabaka ate emu yali ya Ssekabaka Edward Muteesaii ye ya bwannannyini ezo Rolls Royce 3 tukyazirondoola tutegeere amayitire gaazo waliwo n'emmotoka endala ezaabuzibwawo ng'oggyeko ezo Rolls Royce era nazo tukyazirondoola kyokka waliwo Rolls Royce emu gavumenti eya wakati gye yagula mu 1964 nga liya President Edward Muteesa eyo nayo gavumenti yagitwala tumaze ebbanga nga tusaba gavumenti Rolls Royce ziri 3 kyokka neeno Kabaka Muteesa yatambulirangamu okutuusiza ddala mu 1966 nayo twasaba gavumenti egituddize engeri Kabaka Mutebi n'abaana b'eŋŋoma bwe baagimanya mpozi n'okugitambuliramu oluusi n'oluusi ku ntandikwa y'omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 President Museveni yatuuza cabinet n'ajanjulira ensonga eno
oluvannyuma lw'enteeseganya empanvu kabineeti yayisa ekiteeso Rolls Royce Phantom 4 Cloud eddizibwe kabaka wa Buganda mu mwoyo ogw'okutabagana. President Museveni olw'ekikolwa ekyo era neebaza ne baminisita abaatuula mu kabineeti eyayisa ekiteeso ekyo. Emotoka yakwasibwa Omulangira David Ssabasajja mu kaddiizo gye yali ekuumirwa Kamwokya ng'ennaku z'omwezi 17 Sebutemba 2020. Omulangira naye n'agisitula n'agireeta n'aginkwasa mu Bulange ku lunaku lwe lumu. Twafuna ekirowoozo eky'okuddaabiriza emmotoka eddemu erabikire mu kifaananyi kye yalimu nga Kabaka Muteesa II akyagitambuliramu. Ekirowoozo nakituusa embuga era nnyinimu n'akisiima.